oluvannyuma lw'okulinda ababala abantu ne batatuuka mu maka mangi nawulidde nti waliwo okwewuunaganya nga n'abaawo bosi bakkiriza nti Mukono, Mpigi ne Kampala obyokubala abantu tebyagenze bulungi. Saagala kulowooza nti nno kiri kyakyejjira kubanga era ne mu kalulu era wano obululu we bwatuuka leeti. So abatubuuza nti nno bannange tukole tutya, ndowooza kijja kutwetaagisaayo okuvaayo ng'abakulembeze b'ekitundu kino tubuuze abakulu kye balowooza mu kutubala. Ekyo nga nkivuddeko, waliwo ebintu ebimu nga bibadde bijja bibaawo naye ng'abantu buli we babiraba beeyisa ng'abagamba nti ekyo tekibeerangako. Bannabyabufuzi world over enkola yaffe ebeeramu nnyo okusika omuguwa. Ate emirundi egimu engeri omulimu gwaffe gye gutali nti nno okkirira n'otema ebikata bya lumonde oba n'oyoza engoye, okukola kwaffe kuli mu kwogera. Kati buli muntu bwakkiririza nnyo mu poyinti ye n'ayogera ng'akaayana, abantu abamu basobola okugamba nti wulira bali bayomba. N'olwekyo oluusi kirungi nnyo okufumiitiriza ku byogerwa olyoke omanye ddala kuno kuyomba oba waliwo abantu abawanyisiganya ebirowoozo mu nkola eyakanaayo kyani. Emyaka giyiseeko oba giri wakati wa komyawo, nze ne Lyasi Lukwago baali batuttidde mu maka ge gamu ago nga tuziika maama wa Birekeraawo. Twagenda okuziika mukulu Subuga yali akyali mulamu ne Pascal munange Mukama amuwumuze mirembe. Tugenda obaziikirako nga bafiiriddwa maama waabwe. Era abantu beekumaakuma twagenda okulaba nga batusazeeko. Mu kiseera ekyo baakwata ejjinja eddene nnyo kugamba twatukesera ne tugamba tetujja kukkirira kuziika wano embeera gye tulaba yakutukola ki yakutwetooloola ne twagala tudde mu mmotoka tuveewo ne bakuba obuyinja gunene nnyo era Lyasi lyamukuba ku mutwe ejjinja eryo n'endabirwamu y'emmotoka yali BMW neeyiikamu. So ne tuluwona naye kyekyaliwo era waaliwo enkaayana mu kibiina kya Democratic Party mu budde obwo. Waliwo ttiimu eyali ekulemberwa Nassase Bagala on one side ne ttiimu endala eyali mu bamukadde waffe Basemwogerere. Ffe twali tuvunaanibwa nnyo nze ne Lukwago mu budde obwo nno ffe twali abavubuka okwekukuutiriza n'abasajja abakulu bwe baali bagamba nti kyekizibu ky'ekibiina. Naye ng'era olaba byonna byali biva ku nkaayana ya bukulembeze munda mu kibiina. Ttiimu eyatukuba era yamaliriza erina gy'esibidde nti oluusi ebizibu bye tulaba mu bibiina byaffe bino eby'opposition, we are working in a very hostile environment. Nti emiriro egimu gye tulaba gibaako abaseesa, giriko omuseesa. Kyova olaba oluusi naawali badde wagamba nti wano waliwo omusango oguwaabwa nga tewabeerawo interest ya kuwaaba ki musango. Kati bw'oba oyagala otegeera ekintu kino otegeera ku pronouncements ezaakoleddwa mu lukiiko oluvannyuma wali mu lumbe nga luwedde olw'omubbala. Waliwo abalina gye bagenze ne batuula, omwe abadde abeekulisaayo n'ebigambo ebyayogeddwa nti amaanyi ga NUP gali mu bungi bw'abantu okuba nti nno ffenna tukkiriza nti kati kyekibiina ekisinga ba members ba supporters young people abato era batiisa. Ebbanga libadde tewannayita nnaku omwogezi wa poliisi n'ow'amagye ne bagamba nti kati NUP engoye zammwe ezo ze mwambala zimenya amateeka.
olwasooka akakofiira kano akamyufu akakofiira kano kava kuwa Munyagwa by the way yeyakatandikiriza Red Top yatandikira Kawempe oluvannyuma NUP neyika improvinga nefuuka party ya uniform amagye ne gagenda ne gazetinga enkofiira eyo ne gagamba yaago era abaana bangi bali mu makomera n'abantu abamu battiddwa lwa nkofiira eyo. Ovulo naliwongejja omuntu eyasooka okwambala ovulo yali ow'ekitiibwa Ssewanyana ow'e Makindi yatungisa ovulo mu biseera byatogikwatako najja mu palamenti ng'agiwandiiseeko ekigambo nti tuli banyiivu era olunaku olwo baamufulumya ne mu palamenti nti ayambadde bubi nagezaako okunnyonnyola yambadde ovulo yange ekkirizibwa ne bamufulumya mu palamenti nti ayambadde bubi. With time nayo nebeera picked nefuuka ekimu ku byambalo nti bw'ogende South Africa ba MP abamu bajja mu palamenti nga bambadde nga bataddeko apron to associate their party eyamalema n'aba South Africa abanaku House girls abakolera abazungu masamba abaani abantu abawansi era ndowooza ne NUP eri ku mulamu ogwo nti bw'otunuulira uniform one ovulo okusimbolizinga omuntu owa wansi owewa Kisekka musajja makanika abantu abasookerwako abantu ba bulijjo. Ekyokubiri abatufuga balina amagye gebeesiga era buli kyoyogera kyonna bajjayo mundu. NUP nejja ne concept eya foot soldiers nti bannayuganda mu bungi bwaffe naffe tuli basirikale naffe tulijje we are also an army a civilian army ekiggwerayo mu kiri nti this is people power amaanyi g'abantu kyovudde olaba nga wabaddewo nebigambibwa wano nti amaanyi g'abantu gasinze ag'ekasajjagirwa. Kati ekigambo ky'abantu ba NUP okuba with a very strong party paraphrenia kinyiiza nnyo kitiisa nnyo abakayana n'ekibiina because abantu we bambala uniform emu ne bagiremerako ne bajambala so strongly kitegeeza bawuliziganya ate amaanyi ga political party gava mu kuwuliziganya. Kakati Mwami Museveni ng'akuba ebibiina abijjawo ne biikasango binafuya nti ajjawo empuliziganya ono kyava gamba nti bali balabika bali even commanded. Olunaku lumu omukulu Kakoza Mutale ng'akyali w'amaanyi yannumba ku lale yange mu by-election e Mukono n'apakinga bbaasi wabbali bw'ati ku lale yaffe n'atusoomooza. Nyenze n'agamba abantu nti bannange omulalu gye nnakulira ng'omulalu bwajja bagamba tunula wansi oleme mutunula mu maaso. Abantu abali wano bonna abanampa akalulu mbasaba musitame ku ttaka mutunule ne ku ttaka. Kakoza Mutale n'abeeraawo nga twetolola ekyavamu ne balinnya bbaasi ne bagenda. Bwe baddayo bagamba nti ono yaani abeera n'obuyinza obugenda mu lale erimu abantu 50,000 n'abagamba basitame wansi ne basitama. Baatulumba ne batukuba emigo miyitirivu ono gy'owulidde atusuubiza nti kino kitiisa abavubuka abambadde red. Kati nawulidde nange agamba nti lwaki mutunga uniformu yammwe mu sitayiro y'ebitongole ebikuuma ddembe nti kati bavudde n'ekyokugamba nti mwambala engoye z'amagye n'abatunzi babakutte bagenze ne ku leve egamba lwaki mwambala engoye ezifaanana ng'ez'abamagye tebakya kubanga etteeka ligaana omuntu okwambala engoye z'amagye ne kati bo bavudde nawo bagambye ezifaanananga era kati bw'ogenda banoonya buli mutunzi waali ng'atunga engoye za NUP bamukwata n'ebyalaani bye batwalanga kizibiti. Kakati bwe nsanga omuntu ng'omu akozesa mmundu
nano n'abe-NUP n'abaggalira n'akwata ab'ebyalaani n'akola atya. Omulala ye n'agenda ku psychological part of the same thing, because waliwo engeri nnyingi nnyo ey'okutta ente. Ente osobola ogitta ng'ogisazeeko omutwe, naye osobola n'ogikuba essasi oba okugimma emmere. Kakati enanga wagambira mujja tulaba, tujja bakwata, tujja basiba. Ono omulala ye wagira ne message n'agamba nti abannanga abambala ovulo mulimu pampa era basiyazi. N'olwekyo bannange temwambala ovulo ezo z'abasiyazi, tujja bafunirayo ne ku ngoye endala nnungi. They are all attacking the image. Tukomeko kumetwala bye Masaka ovulo okujjako nga nzo yagala mbiteeseze ku level ate endala ng'ebaddewo. Bye Masaka kyenjagala okugamba, this is an attack on the party from angle ez'enjawulo n'ekigendererwa kyekimu. That is my observation. Nze bwentyo bwenkitegeera. Munange nsobola okuba nga sibitegedde bulungi naye nze bwentyo bwenkitegeera nti propaganda kintu kikulu nnyo, kubanga bwe tubanga twafuna obuzibu mu kibiina nga kyava ku service award, ekyo ne kivaako abantu abamu ogamba nti ekintu ekyo mukikutte bubi. Bali abala ne bagamba tukikutte bulungi, abala nga bagamba mukikutte bubi. Ebigambo ebiyombebwa bye bikuleetera okugamba nti bano bayombera ki? Kubanga omuntu asobola oveeringa n'osanzunga omwami n'omukyala ne beekuba mu kisenge, baba omuddiiro babali batuuse mu lujja beekubye, ab'okukyalo bakuŋŋaanye babagambye mukyala gwe ne mwami wo muyombera ki? Omwami n'alyoka ayogera mangu nti ono ansiseeko bulangiti, ono omukazi ansiseeko ki? Bulangiti. Kati nammwe ab'okukyalo mwabuke nga mugamba bambi tubatabaganye balwanira bulangiti, ndowooza musiseeko bulangiti. Ebigambo abantu bye bakola n'olutalo lwe tusobola okubuulira nti luno olutalo luli ku kino oba waliwo ekinene ennyo ekisingako awo. Era n'otandika okugamba ono ddala nyomba n'ono oba waliwo omulala amuli emabega, because mpulira ebigambo olusituka bibiri. Mwe muvuma Katikkiro, mwe mwagamba bwe muti gundi, mwe mwakola bwe muti gundi. N'obuuza wakitegeera ddi? Ekyo wakitegeera ddi nti NUP erimu abasiyazi? Wakitegeera ddi? Wakitegeera ddi? Mbuuziza, when did you get to understand it? Owulidde? Agamba tulina ba sharp shooters baffe wali abagenda okuba ekyo ekisiyaga kyo mba mwagala okidisikasinga mugireete nga topic kwendi BS n'amanya tugaleeti mujja kutya mulina olale namboza amalize yabuuzizza badde nsaba ngende mu maaso. Bw'oba ng'olina omwana wo eyasooka nga yalwala omusujja ne yeegaaya n'ayayuuya n'amala n'afa, n'owookubiri n'alwala omusujja ne yeegaaya n'ayayuuya n'afa, owokusatu bw'alwala omusujja olutandika okwegaaya, bw'obeera nga nze otemerawo emiranga n'ogamba nti olwatwala bali ababiri noono lubakoze eki? Lubanonye. Tulabye ebibiina nga bidisintegratinga wano nga Mwami Museveni abiyingiddemu. Steps ezitakingibwa abantu nkugambye nti nze bali banzitira mu kifo kyekimu. Naye era bw'ogenda okubuuza nti twamaliriza tutya? Kyenjagala okugamba kiri kimu nti bannayuganda basaana bamanye nti luno olutalo lusingako nnyo ku ebyo byosobola ogamba mbu abanupu bayombagana. Luno, this is an attack on the opposition to the status quo. Abantu bajja kubeera recruited nga abamu knowingire o unknowingire. Nze nsobola okunyiigana ne mwannyinaze naye ne kifiidinga mu lutalo olunene olw'omuntu omulala ye nga olutalo lwe lugazina nnyo n'okusinga ffe okunyiiga kwaffe. Naye kati olwaleero osobola okulaba
nga ne ku programu eno kwennyini ng'olaba edda abantu abatateesezanga wamu kati nga bwe tuba tuteesa omu bw'ateesa omulala kyasalira ki essubi. Kyenjagala ogamba kiri kimu nti ekyo ekyabadde mulumbe tekyabadde kya mulumbe, kyatandika dda kigazi n'okusinga ebyayogeddwa. Bw'olaba nti already wabaddewo n'abantu gwe omanyi kye bayita okufiirwa, naye ne wabaawo omuntu n'atuula n'awandiika n'ebipande n'abifunira n'aba n'abikwata nti tujja sinkana kulumbe abakungubazi eri abakungubazi bakaaba naye nga waliwo abayimiridde n'okukkubo n'ebipande byabwe. Kitegeeza nti kyabadde kiteeketeeke era tewannabaawo busungu bwasitukidde awo. Mbugundi bwe yasituse okwogera ne bamugamba nti oli musota nti kyekyamunyiiziza. Kino kyabadde kiteeketeeke. Mu ddakiika emu zetwagala okugamba nti bwe tutunuulira bino byenatwongera kugatta n'okukomyawo ekyandibadde ng'okuneneŋŋana. Kakati ate waliwo abakulu mu paalamenti ate nga nabo bennyini abamu bava mu NUP abeegasse ku nteekateeka okunoonya emikono ku mikono ndabyeko Ssewungu ne banne gye batandise okunoonya ku nsonga ya Saabiisa Awaadi. Kiba waki kyongera kubatabula oba kubatereeza? Awo wembuuliza nti naye Kyagulanyi ono yavaawa alaba ebintu. Bobi Wine wavaawo asobola okulaba ebintu nti birifuuka biti. Najja wano ne munsekerera. Waliwo enseko wano abantu ne bayimuka ne ku ntebe abakugu ya social media. Serious issue of 1.7 billion. Omuntu ali mu ofisi y'obwa speaker Anita Amongo yeekobanye n'abantu abalala bana bakutte mu kitavu ky'eggwanga babbye. Ne mbagamba Amongo is a mafia. Eggwanga agenda dita kati aliko sanctions, aliko kibakuntumye we bamusangira wonna mu transactions zonna lwa bulyake. So muyinza kutereeza nzija. So ensonga eno kubanga olese ne kiri ekireeteddwa ababaka ba paalamenti sooka okakase nti kivindicating ekibiina kya National Unity Platform okuba nti kyalabirawo obukyamu obwakirimu. Olwaleero amateeka ababaka ba paalamenti bakulaze nti tebamanya nti bannaabwe basiimibwa olw'emirimu egyabakolebwako bo. Ababaka ba paalamenti aba Uganda nabo tebamanya nti Mpuuga yakola bulungi, nti Sirwanyi yakola bulungi, okusinziira ku tteeka ery'olwaleero. Nti leero parliamentary procedure etandise okuggyamu abantu obwesige olw'obulyake. Etandise ngambye etandise. That is important. Kati olwaleero kivudde ye topic gye twandidiscussinze wano naye manyi nti waliwo okugivujjirira essente nnyingi byenjogera mbi owuninga nze lwaki oyagala gamba nti gwe gasogedde linnya oli mu kubyogera ate lwaki oteekako ngambye waliwo omanyi n'ekyo kizibu waliwo abavujjirira so era sinagamba ggwe kuba this is a big topic of the country. Okay, kakati emboozi eno yava mu bulyake okubba okufumita oluseke mu luwombo lw'abannansi abantu abana mu nkolera ey'ekivandulo. Kakati ffe ne tuva ne tugamba munnaffe ddako ku mabbali nakkiriza n'okukkiriza. Kati ekitawaanya ayina kye yali abaddemu nakkiriza, ayina kye yali abaddemu ku likodi wano gwe kyoyinza otugamba nakkiriza, n'ebyamasasi era yagamba bya bufuzi. So information nga bwe maliriza twatula mu kakiiko akatono ng'ebintu bino bitandika. Ekiteeso ekyavaayo pulezidenti waffe kye yaleeta yagamba eno yali set up against our leader. Tumuvinge forward, tugende mu maaso ffe tukiveemu because we ekintu kino oba twagala oba tetwagala kijja kuddanga buli kaseera bakikozesa against you. So the best way kwe kukivaamu leero kubanga mu buli ngeri
bano abakiriikinze tebakiriikinze kikomaawo bulina kukijja kukomangawo bulina kukijja kukomangawo kati bw'ogambye nti nno waliwo okulaba ewala I just want to believe kuba kati buli muntu yenna buli olukya buli muntu yenna bajja tambula ne wanaabaawo enkya nomination ng'era wabaawo awaaba bulina Sewungu leero ayogedde bw'ati Sewungu agambye nti bw'ayingidde mu banka bamuwerekereza ebigambo baba bajjayo ebitaano byaffe sekikubo kyekimu Saropendi ava mu Far East agambye bino sinakate ekiri tribal kubaddeko Saropendi kubaddeko Honorable Sewungu kubaddeko Thedros Chikubo kubaddeko MP w'Omumambuka kwaliko kakati amazima ffe kibadde kituvunaanya luli mwatuvuma waliwo ne bajournalist banamawulire nga abamu bakola na wano nga bo balinga abasasuddwa Kagwanja Lumumanyi ye yali buli wamu nga bagamba nti ffe tuli wrong olwaleero kizze mu parliament emboozi ne bwoba wagidduka Martin Luther King Jr. yagamba nti the arc of the truth will bend at whatever cost even if the lie has a longer journey nti obulimba ne bwe bunaatambula kilomita 10 ekkoona ly'amazima lijja kumala liwete. Omwami ono ne mwami Kabanda nga maliriza bakoze statements 2. Mwami Kabanda agambye nti mwami Mpuga namwisa bwentyo kyo si kituufu. Njagala bannayuganda mujjukire abalaba kuba mwami Kabanda teyaliko bamunyumiza bunyumizo baba bamutegese butegesi ng'ajja. Nayaniriza mwami Mpuga nensaba abasogera nembebaza obutamuyisa bubi wadde yabadde agezaako okutemula muto wange kato era nembasaba bamulabirire Speaker nembasabira bamukubire n'engalo kubanga azze okutuziikirako oli gwe naziika Ramadhan Waiswa yali looya wange yali agenda kuwaabira Anita Amungo lwa bubbi bwa ssente ezo ne Bampuuga nga tuli muteekateeka musango yenze yasemba lindako yenze yasembayo nze yasembayo okwogera naye era njagala kino nkikubuulire bwe najja ne ngamba ebigambo bye nagamba Speaker nabimugamba with decorum era ne mugambako nti lekeraawo okuvuma n'okujojjobya sayidi eno mwami Mukaku alina kyantaddeko ku ye kyenjagadde mugambe mwami Mukaku I am very guarded with my tongue and language, and I stand with every statement I make. That is why you will not find an apology on record. Njagadde nkugambe nti ebigambo bye nakwogerako standinga nabyo kuba bituufu. Wajjira ku Kamuli presidential candidate wo nanyini kibiina Mabike yali ku Tochi. Secretary General Rubega Lubowa yali ku radio. Naye nga gwe ku kibiina kyabwe kwoli kati ebyo mba njogedde bubi bannange. Kampe Honorable Mukago kino kyonna ki NUP ekivamu yava mu NUP SDP era bwe muleeta wano okwogera ku NUP nga muleke ndaba obujozi obuli abategese kwa SDP ate yo tajoogerera gwagambye yogerere NUP anti gwe muleeta ku byaffe nga ate ye kibiina kye wabadde oleeta Abedi yakoze byokuleeta Masinale leka Mukeeko ayogera omusajja nakwera bidde twali omu kubatandika nno saamulaba tewandaba amaze nakulaba kyekyali kikugenze ku muntu simanyi byenywa naawe byenywa naye byenywa nawe ategedde naye mwamufumbiro nga tonnabagamba bantu bwa Masanali manya gy'ovudde amanya kyoli n'abalala kye bali nze nja kukomaawo ku nsonga eyo ekyokubiri abamanya amateeka era bannanyinigo ne bannanyinigo bakugamba nti bw'oba oyagala okuvunaana zambaali n'okufuna obwenkanya jangu ng'engalo zo tezisaabaanye kazambi wekyo kyokola ki kyoyagala okuvunaana oli oba omuvunaana butemu naawe munnange tewandibadde na musaayi kuki ku ngalo ndowooza era abantu abamu bakikonyeeko wano
bino bwe bibanga byakugenda mu maaso okujjayo amazima gonna buli muntu agumire oli bwe bagamba nti bano balabika beewa service award beewa kino n'abalala bagumire ensonga nga bwe watambula e Monrovia n'otambula egindi wagattako sente mu ngeri y'obubbi. Gundi leadership code nga bwe nalabako ku bbaluwa emu naawe leadership code esigala ekugamba nti munnaffe apartments zino zozimbye sente z'omusolo ne bammemba n'abagaba ensimbi n'ebitongole byaffe ebyero LGBT ebituwagira otuyamba abasibe kakati ebyo byonna bijja kutuuka kubanga bw'obanga onoonya obwenkanya oteekwa okujja Mwami Zambali ndowooza nti ekyo olaba ekigambo kya LGBT Mwami Zambali kano si katali ndowooza nti ekigambo mukowe erimu bwekubagamba nti kati mazima kujjayo kino ani oba olina agamba munne gwe wajja sente wa Museveni noono naye ateekwa okumanya nti kino bwe guba motoka oba kusonyiwa musolo oba kuweerayo musolo byonna ebyo bijja kujja ku mmeeza ate nga nezimu bageragerenyere ku minzaani ani yasinga okukola ekyo naye ate ekkuba eddala lyakukwata nsonga ez'omunda mu kibiina nezikwata ku kugenda mu maaso kw'ekibiina nga basajja oba bakazi bakulu n'okuwuliriza